ekimu ku kyatwala Museveni mu nsiko mu mwaka gwa 1982 najja mu nsiko za Peni Nakaseke, najja Ssemuto, n'agenda e Kapeeka, n'agenda ebitundu ebyetoolodde, kwali kubba kalulu. Mukimanyi, munzikirize nkole nammwe endagaano olwaleero, Museveni bw'obba akalulu kaffe tukutandikirawo. Ababadde nga bakuvuganya nga muwamba abantu baffe, nga mubatemula, mubateeka mu makomera, ne mutwala ettaka ly'abakadde baffe, bakadde baffe ababakuuma mu nsiko, ne mutwala obugagga bwaffe. Kakati akalulu akawadde watubba, naye ak'olwaleero tukulayirira tetugenda kuddayo waffe. Eyo ye ndagaano yaffe era tumaze okugisayingako. Tukimanyi nti tulina bannaffe abamu abalina obutiitiizi. Bw'otuuka mu bitundu bino n'osanga entuumu z'obuwanga, abasajja nga bayimbanga mwotonna waka Ssemuto, mwotonna waka Kapeeka, mwotonna waka Kamuli, mwotonna waka Kikamulo, naye tetulina kye tugaludde wabula abasajja bano okukomawo ne beddiza ettaka ly'abajjajjaffe. Kakati tukomyewo okusobola okukola namwe endagaano, ekyo kafuuwe buli eyafuna ettaka lyaffe ogenda kulivaako. Olwaleero mulina emmundu, olwaleero mulina ssente, olwaleero batabani bammwe bwe batukijjanya mu nsi yaffe, be ba DPC, be ba OC, be baami, naye mbalayirira olwaleero ku Independence Day ekiseera kyammwe kituuse mutandika okusibamu ebyammwe. Fenna tukimanyi Museveni bwe yajja mu nsiko eno teyalinaawo kya bugagga kyonna. Kambawo ebyafaayo, ennyumba ya Museveni gye yasooka okuzimba mu bulamu bwe yagizimba mu 1987 kampuni ya Loko yagimuzimbira. Naye olunaku lwaleero abasajja bano buli kiri mu ggwanga kyabwe. N'akatono ennyo ke tulina obubanja bwaffe nabo bazze babutwale, tetugenda kukikkiriza ekyo. Museveni si bwe babba akalulu ka 1980, Museveni tebabba ggwe, babba Obote n'okwata emmundu n'ojjena ewaffe n'okuba emmundu n'otulekera entuumu z'obuwanga. Kati naffe olwaleero twekomitiize geza okwate ku kalulu kaffe tukutandikirawo. Bino bye tubaddeko ebyemabega eby'olusaagosaago, abasajja babba obululu ne tugenda ne twekubagiza. Museveni yabbye, abeesefusi baalanze, bataddewo amakubo. Tukimanyi mu ggwanga amagye g'eggwanga tegawera na mitwalo 10. Batu n'ayimirira e Nakaseke, Gomba n'ayimirira, Kampala n'ayimirira, Masaka n'ayimirira, Busoga n'ayimirira. Babadde bakozesa butiitiizi bwaffe. Olwaleero twekomitiize nga tusayininga namwe endagaano, ebyobutiitiizi byakomye. Tugenda kuyimirira Mbaala ayimirire, Masaka ayimirire, Gomba ayimirire, Nakaseke ayimirire, Luweera ayimirire, Nakasongola ayimirire, buli munnayuganda ayimirire. Sajja ono tulina eggwanga lyaffe. Mukoto gwa Sama Uganda. Kubantimanyi pulezidenti waffe agenda. Bampita Sama Uganda. Nakaseke kankozesa ekigambo ky'Abakatuliki kye bakozesa, kuba bwe tugenda e Kampala batugamba mwe mwaleeta obusajja obutumazeeko emirembe, obusajja bwatugoba ku mirimu, obusajja bututte buli kya bugagga, obusajja tebumatira, obusajja bututte ettaka lyaffe, obusajja bututemulira abantu, obusajja buwambye abantu baffe. Munzikirize kuba abantu b'eruweero neetonde ng'Omukatuliki nga ŋŋamba agulupa mutusonyiriranga ddala. Kireme kudda ku baana baffe, kireme kudda ku baganda baffe, abeeruweero be baleeta abasajja abasaanyaawo ensi yaffe, n'ogenda e Mengo nga ne Mengo baagituwambako.
omwana wa Buganda najja okwogera nga neyeegayirira bwegayiriza ewaabwe mukubanga gurupu y'abo abasajja ekozesa ssente ekozesa obumotoka ekozesa obusuubizi obw'empewo ne bannaffe abaali nga bayimirirawo buli balaba ku busente nga bakaakana nga batandika okwogera nga suupubaga tupu kubanga balabye ekyokola ki ekyokulya ku mulundi guno nga mmaliriza oli ku Sama Uganda omwana wammwe Muganda basajja mwe Abaganda lwaki muwala n'omwana wammwe basajja mwe tubaleetere ebisero bya lumonde tubakuŋŋaanyize ssente tubaweeki kubanga ne Kyagulanyi era okumunoonyeza akalulu oba oli mukulu wa kika oba oli mukulu wa ssaza oba oli Muganda oba oli mu Buganda Kyagulanyi tajja kutusosola mu mawanga kubanga ekiruma Omunyarwanda ekiruma Omunyankole ekiruma Omuganda ekiruma Omusoga ekiruma Omuluuli fenna twagala Uganda etambula. Pulezidenti amufuuye bajja batwalula ku mawanga nga bagamba bw'Abanyarwanda babi nga bagamba Abanyankole babi nga bagamba bano ab'eggwanga gundi babi naye nze nsuubira pulezidenti tasobola kubasosola kubanga n'omukyala afumba ewuwe mukyala Munyankole. Kaakati bano babadde nga bakozesa enkola eya divide and rule bwe batuuka ku Basoga babagamba abo tebabaagala bwe batuuka ku Banyarwanda abo tebabaagala bwe batuuka ku Banyankole abo tebabaagala naye Kyagulanyi ayimiridde ku national cause oba oli Muganda oba oli Munyankole oba oli Musoga oba oli Mukyoli fenna twetaaga Uganda ng'osanga amalwaliro gakola ng'osanga amakubo gakola ng'abaana bamwe balina emirimu nkwatirwa ensonyi okuyimirira wano ng'omubaka wa palamenti ng'olwaleero olunaku lwa independence n'abasomesa tebaddangayo kusomesa baana. Museveni yakikola abaana obutaddayo ku masomero bubasobole okubatwala mu kampeyini ze era kampeyini ze temuzze mulaba zonna basomba obwana nga babuteeka wali n'olwekyo njagala kubasaba ng'ava waggulu kuwagira pulezidenti waffe Kyagulanyi oye Kyagulanyi oye NUP oye Uganda oye NUP everywhere umbrella lwacha bamwita Lutamaguzi bampita Sama Uganda bro ndi mubi Mr. President abantu bano bayise byalo nga babagabira amasowaani n'amasefuliya babawaddeko emitwalo 3 gyokka bwabadde mulina kufuna bukadde 5 mubabanje balansi babadde babasaze ensawo bawadde sefuliya n'amasowaani n'emitwalo meka zabadde miliyoni 5 ko tugamba accountability mugende mukole ki muziba banje obwangu batumye. Mr. President tubadde tuleo ne twegattibwako chairman Nyanzi mwabennekesegenda mukunga tuyingize Kyagulanyi obatentebe mu ntebe tuyina bano abalemereddwa okuteega Ssabanyanzi twagala oteegekawo ebyawo omusajja bumwongere omuwongere tumuyingize State House wa entebe muki kuba nakaseke kunga kuba nakaseke kunga wengamba nti Uganda nga muddamu nti Uganda sibanga Uganda nsi yaffe tuginunule wengamba nti nga muddamu nti